okubonaabona kw'abantu boolaba ku street abayava ku muzadde ebitundu 9 ku buli 100 bye bali mu kuyitamu olwaleero bakadde. Omukadde yakuyigiriza batya bwe basevinga, omukadde yakuyigiriza butya bwe banyaga abantu kubanga gwe gwakozesa okwejjako abamubanja genda omugambe siriyo n'enfuluma nti maama taliiyo. Kati omwana omuwadde in fact ne bw'oba tomugambye nti omuntu bamunyaga bwe bati omaze omutendeka just akifunirawo nti abamanja bwenti era bw'akula keekakodyo keekamu kubanga kagenda okukozesa we honor abantu betwagala nga tukola ebintu bye baakolanga. Bw'oyinza okubanga ewaka eyo bw'ojja perfume mu box tosuula box ne weebuza ekintu ekyo gye kyava naye nga kyali kya maama, you just pick it nti nayiga nti bwe njijjamu just nkiteeka mu kibokisi kugikuumanga eri save. Omukebe ne bwe gugwamu gwa perfume era ogutereka naye ng'oluusi olwesanga nga kyatandikira ku ani kyatandikira ku maama. So abakadde bano intentional parenting ne financial guidance ey'abakadde tulina kugitandika ng'omwana akyali muto. Omwana okumutwala obutwazi ku ssomero n'okumutwala ku kyaki tekimala. Singa tugenda mu kyaki z'omu Africa ate zino banaye zimala amaanyi. Kyaki z'omu Africa tezisomesa bantu the biblical principles. Zisomesa abantu ku reciting Bible verses. Era wano abantu mu kujjayo ebyawandiikibwa bazibu nnyo. Soma Marko 5:5 ne mugisoma. Soma Luka 2:2 ne mugisoma. Soma Genesis 1:28 ne mugisoma. Malaki 3:10 ne mugisoma. Ezo zonna baba bazimanyi. Naye mubuuze Malaki 3:10 principle ki gyeyigiriza abaana? Nkuzaayo eri. Nabadde nkumenyera cultures eziri rich. Twakatemako Jewish. Mbadde n'abaju tulina aba South Korea okay kati eyo yali nseemu South Koreans ne North Koreans. Aba abantu njagala olwaleero batunuulire ensi zaabwe bwe ziri. Tezituusewo olw'okubanga bye bakkiririzaamu nti Katonda owaabwe wanjawulo ku waffe. Y'omu. Parenting mu nsi ezo eyawukanira ddala ne Africa byanjawulo. Wano ffe tusomesa abaana kuraaminga. Kituufu.